jako akawuwo. Amalwaliro mwegali naye nga ga ssente ate ng'abantu abamu ssente tebazirina ekiddirira kuba kufa. Omuluka gwe bwaise guli mu zooni eziwera ddala 6 okuli St. Francis, Mugani, Katogo, Konendala, wabulanga bano basanga okusoomoozebwa olw'ebyobulamu nga kino kiva ku bwavu kumpi obuli ku buli muntu ko n'amazzi agabatigomya kumpi buli enkuba lwetonya. Abakulembeze batuwe betulonda lwaki tebatufaako tuli mu kuyoola amazzi n'otunuulira abakyala b'abantu bali mu kuyoola amazzi tulina abaana baffe wano abato. Gavumenti mutuveeyo mutuyambe kubanga tugenda kufa tuli wano amazzi mutuyambe mugogole ebyala ebituyala ntubigenze. Embeera eno eviiriddeko bassentebe b'ebyalo mu luka guno okuba enkiiko okusobola okusalira amagezi ku bizibu bino. Engeri gye ziri zooni 6 waliwo abantu abajolemu okuva eri bajjewa Katogo twandibaddeyo ne outreach nga tubalenga 2 oba 3 kubanga muyinza olemerera okufuna buli zooni tuteekawo ki outreach yammwe kuba kyetwandooza kyekyanikoze nomanya nti mu Bugala ne waliyo abasawo banaabeerayo waliwo abakadde betulabe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa Katogo David Ruzindana bategeezezza nga batawaanyizibwa endwadde nga zino zeekuusa ku bukyafu nga bagamba nti esinga ziva ku mbeera emyala mwe giri. Abantu b'omu kitundu kyaffe basinga kutawaanyizibwa na musujja kubanga eno nga mukimanyi bulungi nnyo nti bwayiise ekitundu ky'amazzi n'emyala tulina miyitirivu nnyo. Emyala gino gisinga giri stagnant amazzi gajo tegatambula. Omusujja gw'ensiri kyeguva gutubeeramu nga muyitirivu nnyo ate abantu n'abasula mu butimba bw'ensiri batono nnyo ababusulamu ne gavumenti bwe yali etusaplayinze obusinga mu bbanga eriise bubadde bwonna okutuuka mu nnyumba y'omuntu bwonna bwayulikayulika. Olw'okuba nti abasinga mu kitundu kino bamufuna mpola bangi beesanga nga tebagenze malwaliro ekintu ekyongedde okuteeka obulamu bwabwe mu matigga. Nti tuwangaalira mu kitundu kyaffe ekirimu amazzi ate ekyenzigotta kati ate n'enfuna yaffe nga si nnungi olw'okubeera nti omuntu asobola okufuna obusente obutonotono n'agamba kagendeko ku famasi n'agula obudagala obwo naye ng'ate bweyongera kukonya bukonya bulwadde. Naye nga omusujja gitubeeramu tubeeramu okuddukana mwekuli omusujja gw'ensiri gutusumbuyira ddala era nga abantu balwalira ddala naye ne batafuna bujjanjabi. Bajjoledde nga bali advancinze nga amaze ganako wali mu kafamasi n'agulayo eddagala ne bigaana sabasinga bajja nga bali mu mbeera eyo nga yakulwala nnyo. Kati bano nga bayambibwako eddwaliro lya St. Francis bwaise basazeewo okutegeka olusiisira lw'ebyobulamu olunaabaawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogujja n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyobulamu. Naye twebaza Katonda olwa opportunity gye tufunye okuva ku ddwaliro lya St. Zito. Tubebaza nnyo abo abasawo be bagambye be bagenda otuwa kuba activity tugenda kitandika ng'ennaku z'omwezi 28. Tulina omukisa gwa ttendo era gwa njawulo gwe tufunye olunaku olwaleero tubadde mu lukiiko nga abasawo okuva ku ddwaliro St. Kizito Church batuwadde omukisa okubeera nga tugenda kufuna obujjanjabi okuva ku ddwaliro eryo. Najjuma Roda ngono yakulira eddwaliro lya St. Kizito agamba nti ekyawaliriza okudda mu bantu n'ensonga nti abantu abawangalira mu bitundu bino baavu nnyo ng'abamu tebalina na busobozi bugenda mu malwaliro singa baba bafunye obulwadde. So ekyo kiraga nti nno abantu abasinga basooka ne bagezaako bo nga bo olw'ensimbi kadagala kujja mu ddwaliro odde ng'akoze eki nga ye ng'omuntu alemereddwa naye ate nga kyabulabe nnyo nti agenda okujja olumu nga mpise n'eddagala nga teri alina okumira ng'olumu ye wadde eddagala oba nga si alina okumira n'osanga nti nate namwe mujja kutwala ebbanga ddene nga nkwaki nga mumujjanjaba. So omuntu alwadde najjawo mu ddwaliro abeera mufuna first information about koyo omuntu. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Tulina bukiriniki obuddukirwako amangu ne St. Kizito weeri eri awo naye ate ku luno kyetuwadde etuwadde omukisa gw'amaanyi okubeera nti bwereere